Yes, mwana Soul TV tukyagenda maaso okupanga tutusaako Omunnyo Ku Makya batunulidde ensonga ez'enjawulo ezibadde mu mawulire agaffe aga Daily Monitor tulengedde empapula boogedde ku bintu bingi nnyo boogedde ku face mask biwa obukookolo president agambye nti okulifutinga oba okukkiriza entambula ey'olukale kigenda kubanga kisinziira ku nkozesa gye mukozesaamu obukookolo obwo naye nga bannayuganda abasinga bakyasanga okusomozebwa kungi nnyo yagaye mu lukale mu lubeera mu bwambalira si awaka bw'oba oli waka nga abantu b'oli nabo osobola okubanga obumanyi bulungi oyinza obutakambala ne ngenda mu katale ngenda wa kasita obeera nga ovudde awakaawo ng'ogenze mu kifo ekirimu abantu abangi kye bayita olukale otambula mu kkubo yambala akakookolo ako kye badde ategeeza nti alipoota z'anaafuna n'akakasa nti ddala bannayuganda bajjumbidde okwambala obukookolo obwo kyekijja ate okumuwa ekiddako okulabika nti akkiriza entambula ey'olukale boodabooda emmotoka eza bulijjo takisi baasi okubanga zigenda mu maaso okubanga nazo zikkirizibwa ku nguudo kubanga ze zimu kuzasookerwako mujjukira okubanga bayimiriza asooka n'aziwamu akadde naga katuteekemu omwenda katugende nga tumuteekemu booda tikka omwomu naye ne bigaana byonna naga nti ziyimirire neziyimirizibwa n'okutuusa olwaleero kati nga bodaboda zo zitambula zikkirizibwa okutambuza ebifuluusi n'emigugu egy'enjawulo kakati ate wadde abamu bagenda maaso nabaleeta olukwesikwesi ne batikkako abantu naye nga kyonna kye bakola kimenya mateeka tekikkirizibwa bodaboda kuweeka muntu mu kiseera kino naye ng'agambye ekyo kigenda kusinziira ku nkozesa ey'obukookolo okubakkiriza okuddamu okutwala abantu oba obutabatwala mujjukira nti omusajja wa bodaboda yazuulwamu ekirwadde ekya covid-19 aliko omusajja oba omusuubuzi omu gwe yatwalako mu bitundu ebyenkumba eyo agenda okuzuulwamu naye ekirwadde ekya covid-19 ate nga bumanyi bodaboda kati awo tetumanyi bameka be yali atambuza contact of contacts ogenda okubanoonya bonna bonna kiyinza okuba nga kitwala ebbanga eddeneko tugendagaddako mu mawulire agebwe tulabe biki ebifuddeyo olunaku olwaliro nabwire fedde kiki kye tulinaawo kubanga amawulire gennengedde mu ggwanga ery'amerika gawongedde okubanga gateeka ensi ku bunkenke Trump akiyitako omulundi guno agenda kukola atya kakati olupapula lwa USA Today luwandiise ne lugamba nti oluvannyuma lw'ekirwadde kya covid-19 okulingiza okwesogga White House wetwogerera kaakano waliwo ebiragiro ebipya ebiteekeddwawo ebigenda okubanga bigobererwa buli lunaku ekisookera ddala President Donald Trump awamu ne Vice President Mike Pence bano bagenda kubakeberanga buli lunaku bagenda kubanga nga babakebera ekyokubiri buli mukozi mu White House tagenda kukkirizibwa kubanga aliraana munne bagenda ku maintaininga kye bayita social distance omugenyi yenna nga tannayingira White House bagenda kakasanga nti amaze okukeberebwa era results zimaze okulabika si byakankujjeko sample gira ogenda results onazifuna ebyo nga bikyali awo bagamba nti bagenda kulongoosanga ne disinfectants buli luvannyuma lw'eddakiika 30 nga balongoosa White House ate abakolamu omwo bonna nga bwe twogedde abalala abakozi nabo bateekeddwa okubanga bamaintaininga kye bayise social distancing ate bagamba nti bagenda kubanga nga babakebera ebbugumu buli kadde kasita kinazuulwanga ng'olinayo koka sayino baka symptom konna akeekuusa ku kirwadde kya covid-19 ojja kudda ewaka oba bakujjanjabye n'owona oba towonye ojja kugenda osigale ewammwe kasita kiba nti toteekeddwa kubanga osula omwo kubanga kati ako kanyamberege kennyini akagudde mu White House amaka amakulu aga president w'eggwanga ery'Amerika kubanga babanga ddala abakugu bennyini kwano bagambye 3 core members of pandemic task force core members kubanga bano be bakwatibwako ddala waliwo omanyita Dr. Stephen Hahn ono commissioner wa US Food and Drugs Authority ekitongole ekyo ekivunanyizibwa ku ddagala n'emmere mu ggwanga ery'Amerika agenze mu isolation waliwo Dr. Robert Redfield yakulira Center for Disease Control and Prevention kati oyo director akulira ate yenkugu yennyini ekola kunoonyereza kuba waliwo organization mbubajijjamu obwesi baga twagala Center CDC yabwe kakati director waabwe yennyini omukugu Robert Redfield agenze mu isolation ne Dr. Fauci Anthony ono yabadde awabula Donald Trump tukole kino ye mukugu we nekimukwata virology naye yagenze maso ye mukugu mu birwadde bino ba infections okulabika nti abadde agatukole kino naye nga Trump abadde tamuliza ebiseera ebisinga okusinziira ku mbeera za President Donald Trump okubanga omukugu wabadde amuwabula ate nga yafunye ekirwadde kino lowooza tekiyongere kumutabula anti kati awo bwe buzibu kanyamberege kayolekedde
kubanga ono yabadde omugezi we mu bya science kuba kati kitegeerekese nti agenda kuwa ne alipoota engeri gy'abadde ataputamu ebintu ebimu byagenda kati okusigala ng'akola agenda bikolera waka ng'ali mu isolation eno gy'agenda okugenda either weeks 2 oba wiiki ennamba nga ali waka naye byabadde ng'amugamba Trump yabadde okusinga ng'ali ku byekonomi kubanga obadde omulaba ng'agugula ne bakawumo bana bagavana b'amasaza tuggulewo tetuggulawo naye kati ng'amwabula n'amugamba nedda science yagamba ki ku bintu bino naye kati bw'anaabazudde nti ddala omukugu abadde amugamba science ow'ekikugu nti naye agenze mu isolation kati agenda ayinza okuzuukuka n'ategeera nti covid-19 gyali oba si kyo Trump waffe ayinza okugamba akati ekitegeeza kyaze kutwala ffenna nange kaŋŋende okusinziira ku Donald Trump gwe tumanyi kitegeeza nti bwe kibanga abakugu mu science kati n'abasawo bagamba nti ne Trump ateekeddwa okubanga agenda mu isolation Trump Mike Pence n'abalala bonna abali mu White House bateekeddwa kugenda mu isolation naye suubira ne babeera bakifunye nga kituufu bakirina bajja kubanga bakiyitako Boris Johnson teyakiyitako ate mukakati munaitoyinza ganti Boris bwaba yakiyitako eddagala ly'abakungu teriyinza kubula naye wamulengera engeri kyamuwetamu bajja kumuweerezaayo amusindikira abasawo abamujjanjabako tiimu eyakikuku yegende emuyambeko emukwasizeeko omanyi kyekitegeeza nga pulezidenti wa Amerika ekirwadde kya covid kimututte nga wano babadde nga bagamba nti bali abanaku bakaaba naffe tukaabe anti Trump kati kisinziira nti olaba entandika gye yatandikamu ekintu kino nga kyakatandika enkwata gye bakikwatamu abo baba Jair Bolsonaro wa Brazil bakwata ekintu kino nga balaba kyalubalaato baga nti ono senyiga busenyiga bulijjo abadde nga tukwata abadde nga abantu naye eggwanga erya Amerika kati balina bakafiirwa abantu basuba kati kumpi 7,000 bw'otunuulira keesi zaabwe balina keesi ez'abantu abasoba mu kakadde akamu 3,000 cases ku bukadde obuno obw'abantu abalina ekirwadde ekya covid-19 mu nsi yonna Amerikaerinako akakadde kaayo n'omusobyo yakafiirwa abantu 7,000 kumpi egenda mu 8 kati bw'otunula kino kyazze nga yaga tuggulewo amasaza gano tuggulewo nga ye kyagenda maaso kubanga agamba amasaza kubanga China yo yaggulawo mugulewo n'awa n'abantu bannansi ebiragiro Utah, Ohio, Michigan mugende maaso mwekalakasi kubanga baganje okuggulawo ne New York State nyini esaza eyo eyafuuka epicenter y'ekirwadde kino abadde nga agenda maaso bakawu bagavana agenda agugulana nabo mugulewo kubanga ffe twagala economy ya America eteekeddwa okuddayo kubanga China yali egguddewo nate bugenze okukyowala nga ne China ate etandise okufuna infections endala anti yegamba nti ziba zivuddewo kyaita new cluster waliwo professor gwe nali ndaba wiiki eri ng'agamba nti okuva mu ggwanga erya China ng'agamba nti ekintu kino ekya covid-19 lwakuba nti ensi egenda okutegeera nti ekirwadde gye kiri bategerera Wuhan naye agamba nti kiri possible ng'abantu baali bafuna dde ekirwadde ekyo nga kiri mu mibiri nga bali eyo Bulaaya wawawa nga batambula dda nakyo kati ekyokuba nti kyo kyatandikira waabwe babasongamu busonzi ngalo naye ng'ekirwadde kino eno kiteeka okuba nga kyali kyasensera dda ensi yonna kubanga ne Bufaransa yagamba nti cases zasooka okufuna mu January eri abantu abaali bafedda before ekyo profesa nga kyagamba nti bandibadde amawanga ag'enjawulo gandibadde geekebejja abantu abaafa before ng'ekirwadde kino tekinaba kubalukawo bageraageranye omuwendo gw'abaafa ne be baalinanga mu malwaliro anti babagamba nti abantu abo baafa kubanga baali bayiseeko e China bayitako mu ggwanga erya China bayitako mu epicenter enyini eya Wuhan eyo province ya Hubei kubanga gye baali batambuddeko mu byensuubulagana ggwanga Hong Kong bannafa ba North Korea baali batambuddeko omwo nga bagenda bakola ebyensuubulagana ebyenjawulo n'eggwanga erya China kati bagenda okutuuka eno ewaabwe nga tebamanyi kitta abantu baabwe Germany, Bufaransa, Spain, Italy baali bakuze ensuubulagana ey'enjawulo ate nga baali basajja nga olwedde baali bakuzeekuzeemukko kati kyamenya bumenya bagenda okuzuula kiki ekyali kitta abantu bano then kugula n'okwatandikawo wakati wa China n'ensi zino ate naddala America kulaka nti bateekako olukongolo nti mwaleetera ensi yonna akanyamberege n'ekitongole eky'ebyobulamu nga mukwatidde wamu kubanga tebaavayo kulabika nti baalangirira mangu nti eno yali efuuse pandemic kubanga baamanyanga basinziranga ku China bye yabawanga China gye yabawanga nga bagenda nabo bakoze okunoonyereza bukyanga ekirwadde kino kitandika omwaka oguwedde nga nabo bennyini tebanaba kufuna conclusive statements basinzirira ku kyokunenya bali kino ekirwadde baali bakyataakinga ku food C
tukitwale nti ne baneeno singa baba bagenda n'ekirwadde kino nabo balya ku bintu byebimu abachina be balyako oba tukitwale nti abachina abalya ku food seas ezo bakifuna naye ne basigala nga bali asymptomatic ne basooka ne basiiga kisoboka okuba nakyo nga bwe kyali kubanga nabo bannyini beebuuza nti ekintu kyabatolokako teri amanyi kubanga nono omuyizi aga nti kintu kyatoloka yali intern muyizi ayiga buyizi bya science bya kukolagana nangeri ya bisolo bati biki nekimutoloka kawo naye nga nabo tebakigenderera kuba nti bali bagenda kuteeka ensi kanyambere keriko n'okutuusa olwaleero waliwo okunoonyeza nate okuzibwa ennyo kuba kyagenda mu maaso okwekebejja mu ggwanga erya China waliwo abantu be bazudde nga enkwaso zaabwe nga zirimu covid kakati awo akanyambere kazze naye tebanamanya oba oli asobola okukisiiga kati awo science gwe baliko nti tuba tumanyi soft zino emeka T-zone amaaso ennyindo ogamba nti main mouth eyes ne nose main as in main why not women mouth eyes nose kati baga nti ate kiyinza okugenda ne mu softer parts ne badde software naye baga nti kiyinza oba science kati agenda maaso okunoonyereza nti kiyinza okugenda nga HIV ne batandika okukiyisa mu softer part ery'endala nga Ebola kubanga bazudde nti kakati ataawo basajja enkwaso basajja mukaaga bandibadde bakyanguyo kinoonyerezaako kubanga kigenda kuvaako obutabanguko bw'amaanyi agenda maaso ate obanga luli abantu babadde nga babagaana nga bababoola nga bamanyi nti bamujjanjabe kati awonye kati omukyala bw'aba awulidde nti ekirwadde kino kati akanyambere gakaliwo science oyo agenda kuzuula dde okukakasa ddala kibaliko boogera okunoonyereza balabe ate akawukano katambudde okutuuka mu nkwaso oba kasobola okusigala mu nkwaso naye nga kali dormant kyebaagala okuzuula nti osobola okukipasinga on eri omukyala singa obeera ogenze mu right zammwe conjugal right nosobola okubanga okitwala eri omukyala oba kisobola okusigala mu nkwaso mwenyine nekita nemutakola contact ya amaanyi kuba tubeera tugamba nti kya affectinga respiratory system kati ate kitambula kiti okuva eyo kidde anti ye mutation mutation yakyo nti akikyuka kubanga bamali genomes badde bakimanyiddemu zikyuka buli ssaawa kino ekirwadde kati kyafuse kizibu nnyo kikyuka buli ssaawa gye bakimanyidde baba bakitayiriza wano nekiyita awalala kati kikyo kikkiridde wansi tukimanyidde eno waggulu sikikiridde kyakkirira kuba bebakebera bali kati olengedde embeera yiyo nzibu nnyo kati tulaba kuzuula nti oba baali bakisiize abaagalwa baabwe abantu baabwe sexually oba kiri kitya so ye science gwe bagenda maaso okuzuulira ddala bakakase ekirwadde kino kyavudde eno mu soft part ezawagulu nekigenda mu soft part ezawansi kekanyambere gaako kukitwaliko mu kaseera kano okukakkana ekintu kino eno kijja kwetaagisa okubanga vaccine ey'enkomeredde emaze okufunibwa era kyekirina vaccine yalina okuyambako yokayoka kati sofa okulaba nti ekintu kinendo tukikakkanya kubanga vaccine basuubira nti waliwo ensi ezitandise okugeza vaccine zaazo Canada, Italy, Spain, organization webanga tenakikoona mu stamp treatment zo nazo nezikozesebwa ne vaccines babeera bali ku byabwe baba tebasobola kukikkiriza kugenda wonna bannaffe Tanzania batandise okwekamirira Artemisia organic gundi ya Madagascar bo bagamba nti olwaze kasitawalise gundi consignment yasoose Gine Bissau bonna baali babatumizza samples ezo baali batumizza ku bucupa ebibata organic covid organic batandika okwekamirira bwe kyatuuse Tanzania munaffe Magufuli yali atumizza bingi byatandikidde mu bakungu ba gavumenti ne batandika okwekamirira naye nga WHO yavuddeyo ne bagamba nti yo tekimanyiiko it's okay babera tebakimanyiiko kubanga era bebamu aba World Health Organization basiba batugamba nti bo kye bakola kuwabula naye buli ggwanga azipanawo lyerwanako okujjanjaba abalwadde baalyo tetusobola gamba ng'ogyeko Tanzania Guinea Bissau awo betuwulira nga bagamba nti Madagascar tuweereze tetunnawulira balala abagamba nti tukwatiddeko America tukwatiddeko Italy n'ababakwatirako babaweereza basawo tebabaweereza ddagala so babeera tebalimanyiiko kabagira bo bakozese balaba nti likola era banalaba nti bikola bajja kuvayo kakati wateekeddwa okubaawo scientific proof tojja kumalaga w'abantu bintu bwe bityo kubanga mukinajja bwe kityo jjuka wana ebyali e Uganda omuntu yavayo naga nti n'eddagala lya covid kitegeeza abantu bajja genda nga bakola basime ettaka ly'ebiswa bakola bitya kubanga tugezaako wateekeddwa okubaawo science waliwo scientific proof ku ddagala eriwo Nyamulangira wano mugundi mu Uganda
erya bulijjo habos era bamala kuziprovinga NDA mala kuzikakasa tumala gasika njogera kuli neno va kuli neno libalese mugundi jajjawe eddagala lyakuwa n'owona mulangira liriko scientific proof kakati eryo libeereeyo naye okugamba abantu bawona okugamba nti it is a science n'ogamba nti twaprovinze eddagala tuliteeke mu shelf tutandike okuligabira n'ensi ez'enjawulo nga teriri proven scientifically nga WHO teriri provinze ekyo kyabulabe nze ndowooza bwe nti World Health Organization bo ewaabwe mu mawanga gali aga Bulaaya tulina emiti gye batalina nga kigenda kubatwalira obudde ne babeera bagenda kugiprovinga nga balina kulinnya nnyonyi zaabwe bajje eno samples balyoke bakoleki bazongereko Africa yeeyina okuvaayo yeekuŋŋaanye egambe nti okay lino eddagala ffe tulikonyemu stamp ng'Abafirika but still naffe tulina CDC yaffe tetulina bali abeeri abajja ne babeera na representatives kakati beesitule bajje eno otherwise ffe tujja kubanga twetaagisa okusitula emiti gyabwe tugitwale anti kakati obuzibu ekirina ekyo nti singa tunaafuna complacense eyo tuga after all tulina n'eddagala kati Madagascar tuwalina eddagala kubanga ne wano Dr. Tuna yakyogerako ekyo naga nti emiti egyo mwegiri muno ate emisi eyo kibakolamu ekyo covid organic mwebiri muno mu Uganda kubanga betera kubeera mu tropics omwo bwe bityo Indian Ocean gundi bweti babisimba naye nga yaga tetunaba kubaako ndagala yonna tugaa nti mutandika okukola ki okumubiteme mu bifumbe mu binywa nedda era ne gavumenti erina ndagala yonna oba nkolagana gyeyina nteekateeka kulabika nti etandika okutumya eddagala covid organic okuva mu ggwanga erya Madagascar sigamba nti eddagala lya Madagascar lyankomeredde nti liwonya naye yo Tanzania bwebeerabye nti kyekiri best for their citizens let them import Tanzania nga wawadde omusajja Pombe Magufuli n'enteekateeka ye Tanzania ewezezza abalwadde kati 509 bakafirwa 21 bakawonyaako 183 oyinza okugoberera n'ogenda n'ebigambo byadde agenda mu maaso n'ayogera nti baani oyiro amapaapaali kati Guinea Bissau baabano waneno balina abalwadde 726 bakawonyaako abalwadde 697 ate Madagascar munaffe agenda mu maaso kubanga agabira banne Madagascar eyina abalwadde 193 bakawonyaako 101 tennafirwayo n'omu yakafirwayo omuntu omu kakati abo be badde genda ngeewa kubanga yagala n'okugamba nti kati buli mwana agenda ku ssomero agenda kukwata akacupa agende nako bw'owuliramu olusujjasujja ng'oyiwayo olabike nga weetereza mpola naye nga si kirungi nodooza abantu kulabika nti baba bamanyiza ebintu ebitali scientifically proven yes kyandibadde nga basooke bakole test kuba yaga nti twawaako abaali abalwadde ne basuuka kubanga buli nsi yeemanyi kyekola wano ewaffe tubawa hydroxychloroquine eyo ye argumenti yange nti buli nsi ku lukalu olwa Africa eriko kyewadde abalwadde ne bawona katulabe ensi zaffe nga bwe ziwonyeza South Africa ewonyeza abantu bameka 4,173 ku balwadde omutwalo gumu Egypt ewonyeza abantu 2,000 Morocco ewonyeza abantu 2,554 Algeria abantu 2,678 Ghana ewonyeza abantu 378 Cameroon abantu 1,465 n'abalala bangi nnyo waliwo n'abawonyeza Tunisia yino yawonyeza 606 abantu bangi nnyo abawonye nti bonna bandibadde bavaayo ne bagamba bano abawonye tubajjanjabye tutya bawonedde kuki Uganda aina representative abe wamwe bawonedde kuki Madagascar obaye wamwe bawonedde kuki Tanzania bonna ne tuvaayo ne twekuŋŋaanye tugamba okay abakugu baffe ne batakula emitwe ne bagatta emitwe okusinga ndowooza nga Africa counter accusation kati bali eri aba WHO babeera bakigaanye ng'abaffe CDC yaffe ng'egamba nti kino ekintu kigende kiba si kya bulabe naye akadde kano buli omu ayiiya kike buli omu n'omukisa gwe kakati ate akati abaga akaliwo ke kano Madagascar tuweereze akadde kajja tuuka bafuna amampaati nga bwe baagala obbatuuza bakebera ekintu kyabwe mulaabu nga bagamba kati balina bagema kati naye kati funa Robert Mutebi ali mu bitundu eby'Ekansanga awagudde ekizimbe olunaku olwajjo Robert Mutebi emirambo gyeyongedeko embeera eri etya twakomye okutegeera ng'abantu bali 9 embeera eri etya omulimu ogw'okulabika okuyiikula guzzeemu enkyalo tubulire ekigenda mu maaso mu bitundu by'Ekansanga kiwe empaawo
ya neyanziza nnyo neyanzege bananga bali mu studio n'abalabi baffe ku Salt TV enkya ya leero. Ebintu bingi bye neewuunya bwe tubeera nga tuli mu lockdown. Ebibamba bingi nnyo ebigudde mu ggwanga Uganda mu kiseera kino nga naawe bikwewuunyisa ng'omwana w'omuntu. Ku lunaku olwokutaano bw'oba walabye akatambiko w'erodiyo ngatta abantu babiri okukkakkana nga naye bamusse oba nga yesse osigala weebuuza. Yatunulidde akatambi ako n'akekenneenya n'akatunulira ddala yagenze mu wiikendi nga yennyamidde. Ebibadde bikyali awo ate n'otunuulira ekizibu kye tulina eky'amazzi n'engeri oba oliawo gye gataataganyamu n'okutawaanya abantu nga gatandise n'okutta. Ekasese gasse ne mu Kampala gatandise okudda naddala enkuba singa bw'eba etonnye nnyo. Ebyo byonna bikwewuunyisa bwe bikuleetera ebibuuzo bingi n'osigala nga weebuuza nti ddala kiki kye tuliko mu kiseera kino. Twakedde dda okubaweereza mpulidde nga mwogerako ku mawanga ag'enjawulo agenze gawonya abantu COVID-19. Bwe munaakuŋŋaanya abakugu mawanga ago ng'oggyeko eddagala eriva mu Madagascar libagamba nti lye baakoze liyambako oba lijjanjaba. Mujja kwekanga nga babagambye nti ekibawonya si kubajjanjaba kw'amaanyi nnyo okuli awo naye immunity nti oba oliawo musaayi gwabwe ne buseozi obuli musaayi gwabwe bwasangibwa bugumu nnyo nga bw'amaanyi okulwanyisa ekirwadde ekyo. Sisuubira nti bajja bagambayo eddagala eddala. Otherwise ebyafrika byo bwe tugenda mu Bulaaya ate batuwagaliza kuba nti ffe tusooka okukola ekintu. Era Abamadagascar kye baakoze abanafu aba kibiina ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization bakyagenda mu maaso n'obiwakanya era nga bwewala bwe bakola wano mu Uganda mujjukira ebiseera bya Maliandi na kiriniki wali ekamwokya n'ebiringa ebyo. Naye ekyo leero si kyekindeese. Leero nzize mbalage ensasage eyagudde wano we tukeredde olwaleero nga abantu 9 nga bw'oyogedde wamala be bakyakakasiddwa okuba nti be baafiiridde wano, ababiri be bakyasimattuse mu mbeera eno bebawonyeewo naye nga amawulire ge tufunye wano bategeezezza nti abantu abakyawerera ddala abakyali wano mu kizimbe kino era nga obudde bwonna bagenda kulabika nti baddamu okuyiikuula mu nsasage ey'ekizimbe eyagudde wano wakati mu bizibu ebingi eggwanga Uganda bye lirina nga tetunnafiisayo na muntu yenna owa coronavirus oba COVID-19 ate tutandise okugwa ku bibamba nga bino ebijja byesomba buli ddakiika muba mwakava mu kino ne kijja muba mwakava mu kino ne kijja. Ekifaananyi ekituufu eky'ekizimbe kino kyekyo kyogenda maaso n'okulabika nti olaba kibadde kya myaliiro 5 miramba naye nga mubaddemu abantu oba oliawo abasulamu n'abakozi n'ebiringa ebyo bye tugenda okweyongera okulabika nti tumanya. Kyagudde ku ttaka kyonna ne kibumbulukuka era nga mu kiseera kino ekifaananyi ekituufu kyogenda maaso n'okulaba kyekyo kisuze kikuumibwa olwa oba oliawo okutangira bakyala kimpadde okulabika nti batwala ebintu ebimu ng'emitayimbwa naki gyesuubira nti gikyalina omugaso oguli awo. Muzeeyi tusense okulabika tukusinkanye tukusanze wano ku kizimbe nga mwalabye n'embeera eno eyabatuuseeko tudde wano. Sebo amanya Bogere Twaha nga nze ssentebe w'ekitundu kino Kiwempe zone ekisangibwa mu Makindye division. Omubaka waffe Sewanyana kyatwala olunaku lw'omukaaga essaawa nga 5:40 twawulira omusinde ogw'amaanyi nga gulinga musisi ogenda okufuluma wabweru ng'ekizimbe kino kyonna kiri ku ttaka. Nga bwemanyi bulungi nti omukulembeze w'eggwanga yagamba nti construction companies zonna ezirina material n'ebikozesebwa mu kuzimba zaali zisobola okukampinga abakozi baazo okuba nga babeera ku site. Ekizimbe kino kibadde kiwereramu ddala abantu abasukka mu 40 nga bawangaalira wano naye nga si batuuze ba ku kyalo kino abasinga baveeyo Busoga. Kakati ekizimbe kyagenze okugwa nga abamu abadde bakola emirimu gya plumbing n'emirimu gy'okuwayalinga amasanyalaze babadde bagenze naye olunaku lw'omukaaga abakozi abaafuna ekyeggulo bawerera ddala 22 era baasula mu kizimbe kino 22 era baasula mu kizimbe kino. Omulimu gwatandise olunaku lwajjo ng'excavator weziri wano ne batandika okujjayo abantu abaafudde n'ababiri abasobodde okuwona nga ababiri abo abatuuze beekozeemu omulimu ne bayiikuula ne batema emitayimbwa ne bakozesa obuuma bwonna obusala ne bajjayo omwami omu eyasoose yabadde ayitibwa Kabando yavuddeyo nga taliiko na busage bwonna. Omulala twagezezaako okumugjayo kati twali twakamugjayo mu Kinyeeri n'omulala omulamu n'afubutukayo kwegamba bakaawonawo abataafunye buvune ku kizimbe kino babadde bawerera ddala 2.
oyo gwe batutte mu ddwaliro bagenza omutwala nga tanaba kufa bulungi ekiruddu naye amawulire jjo ng'atutuuseko nga bambi afudde. Omulimu ne gutandika ne bajjamu emirambo egiwerera ddala 8 bw'ogattako n'oli eyafudde be bantu 9 abaakaggyibwa wano n'ababiri abalamu mbaweza abantu 11. Kati omulimu genda kutandika ku makya kuno batugambye ku ssaawa nga 3 wali we mulengera abantu bakyaliwo bangi n'ekivundu kitandise okuvaayo. Awo we mulengera awo awali ekinyaawo abantu bakyali mu bangi abawerera ddala abantu nga 8 oba oliawo n'omusobyo. Chairman bano abaggiddwayo babadde ku level ki be mwajjeyo nga balamu? Abasinga babadde wansi nga boolaba ekinnya ekyo kye bayiikudde awo gye babadde babajja. Kwegamba ekizimbe kino kibadde kiriko emyaliriro 4 era nga kinaatera okuggwa ng'emirimu gyonna giwedde. Kati wano we tuyimiridde ye level esembayo? Wansi eno ye level esembayo, wansi teriiyo kinnya. Tewabadde na basement sebo. Chairman ekiraba muntu kyandyagadde okumanya mwawulidde mubadde muwulirako ku bantu abalajana oba ekyo tekyabaddewo nti mutuyambe nga bwe kibeera ku bizimbe ebirala nga abantu bakyalimu akalamu? Sebo we twatuukidde wano ku ssaawa nga 6 nga n'amaloboozi tugawulira nga abantu bagamba mutuyambe. Waliwo olengera wali ekyemmanga wabaddewo omwami gwe twabadde tulwana okugjayo naye twalemereddwa era oluvannyuma ennyo n'agamba bannange mulwanye naye obulamu buganye bambi ndowooza n'afa. Mulambo gwavuddeyo kuba wali bamaze okujjawo okuyiikuulawo. Yalajanidde ebbanga ddene okuva ku ssaawa nga 6 ogw'ekiro mpaka obudde bwe bwakeeredde mpaka nga ssaawa 3 ng'alajana mu nnyambe naye nga debris enkokoto emutuddeko n'amadirisa gabadde gamutuddeko kubanga ekizimbe babadde bamaze okiteekamu amadirisa era nga bw'olaba amadirisa agasaasaanye. Chairman waliwo ekizimbe ekyagwako Makerere gye buvuddeko awo we Makerere myaka nga 2-3 emabega. Abantu abaali wansi basobolanga okuba amasimu wadde balinga tebeekyusa. Eno temunawulirayo yenna akubira abantu be masimu nti bannaye ndi eno bwenti ne bwenti? Omwami yabadde nga kaawonawo yabadde mu kizimbe oyo gwe nkugambye Kabanda mwana wattu ye yasinze n'otwewuunyisa kubanga era obwedda akuba amasimu ng'agamba maama mujje mu nnyambe naye abantu abasinga ng'era bwe nakugambye tebawangaalira ku kyalo kuno abasinga baveeyo nga Busoga tetubamanyi bulungi naye abantu baabwe jjo babadde bajjayo emirambo wabaddewo ab'eŋŋanda nga 2 abasobodde ogiraba. Chairman kino ekizimbe kyatandika ddi okuzimbibwa era kyani? Ekizimbe kino kya mwami ayitibwa Kalanzi Abraham ng'amaka ge amatuufu gali Bulenga. Kyatandika okuzimbibwa mu mwezi gwa Desemba 2019. Waliwo ebigambibwa nti abadde azimba ku speed buli kino kiba tekinnakala nga agattako. Eyo nsonga ntuufu kituufu abadde ava ku speed bw'obalamu okuva mu January mpaka omwezi ogwokutaano gy'emyezi ndowooza giringa 4 oba 4. Ekizimbe okubanga kituuse ku mwaliriro ogwokuna kiba kyewuunyisa kubanga nze ku magezi gemmanyi ekizimbe balina kiwa obudde ne kikala ne kiwaringa naye kino babadde nga bakayiwa omwaliriro gumu ng'ate bagenda ku mulala bakayiwa omwaliriro gumu nga bagenda ku mulala. Ensonga enkulu esenza okuleeta obuzibu sipiidi yeebadde nnyingi mu kuzimba ekizimbe kino. Chairman mukama yanyamba n'enzimbako ebizimbe ebiringa bwe biti bwe ntunuulira embeera eri wano n'omusenyu n'ebintu byonna olabira ddala nti tosobola kukwata omusenyu gwa kalina nga gwonna guseerera bwe guti olowooza tiwaliwo bunafu mu supervision nti omusenyu ogwakozesebwanga gwali tegumala bulungi antegeeza cement sorry. Oba oli awo siri mukugu nnyo mu bintu ebyo naye naawe era bw'oba olaba ngaera bwe nkugambye nti ekizimbe kino baakizimba ku speed ya waggulu nnyo. Seminti ayinza okuba yalimu naye ng'okukala ekizimbe kyali tekikala ng'ate bagenda ku mwaliriro omulala era bwe buzibu bagenza okukikuba ne plasta bateekemu enzigi obuzito ne buyitirira ekizimbe ne kinafuwa. Chairman nga tunatera okumaliriza nina bingi byendabyo wano bw'otunuulira emitayimbwa egyakozesebwa wano manyi millimeters ezikozesebwa ku kalina ezisinga obungi bw'otunuulira egyakozesebwa 13 16 temulimu gino minene gyoyinza kugamba nti kaŋŋambe 18 egiyinza okuwanirira ekizimbe nga kino ekyamaanyi. Atulowooza nti tulina obunafu mu bannaffe mu KCCA abagenda maaso n'okutunuulira ebintu nga bina ba physical planning. Physical planner w'e Makindye yabaddeko wano jjo omwami Nsubuga
n'awa lipooti ye ng'agamba omwami ono baali bamuyimiriza okuzimba ekizimbe kino nga balabe emitendera egiyitibwamu tannabagituukiriza. Naye ekyo sikiinaako kumanya, naye abaami ababaddewo wano aba Bureau of Standards batuteko samples, tujja kulinda lipooti yaabwe tulabe kye banaatugamba. Ndaba emifaliso ana ababadde basulamu be badde basula ku mifaliso egyo. Kituufu ng'era bwe naggambye nti abakozi ababadde wano babadde bakampinga wano n'ebitanda mu ebiri wansi eyo excavate ezimu ezabadde ziyiikuula wano ebitanda ebimu babadde babijjayo. Tolowooza nti bwe kyabadde kiggwa waliwo abadduse? Tewabaddewo badduse kubanga kyagudde mu ssaawa za kwebaka. Omukisa omulungi nti abaliraanwa tewali n'omu yafudde. Kyagudde kigwa munda kati akasoli ake kakosesa ennyumba eri gy'olengera ne kagwa ku nnyumba eri. Ate n'abantu abawangalira mu nnyumba eri bonna bambi tewaliwo yafunye buvune. Ye nannyini kizimbe Kalanzi yazzeeko wano? Mwami Kalanzi yabadde tasobola kujja wano nga naawe woolaba ekiri wano. Musajja wattu amawulire ge twawulidde nti n'okuzirika yazirise n'atwalibwa ku drip. Kozi kyemaani tujjukize kumanya? Amanya nze Boogere Twaha nga nze chairman wa Kiwempe, ekyalo kino kisangibwa mu Lukuli, Makindye division. Eno yabadde woteeri oba zaadde apartments? Zino awansi yabadde azimba nga amaduuka nga waggulu bagenda kusulayo. Esebo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabi baffe abaso TV kyekifaananyi kye twagadde okubalagako wano abanaffe abayiikuula tebannaba kutuuka mu kiseera kino, naye olabira ddala nga ensisi naawe bw'oyimirira wano ebula kukutta busi olw'embeera eno eri wano we tuli mu kiseera kino. Ekizimbe kino kyagudde ng'abantu beebase olunaku lwabadde lwa 6 ekiro, abantu nga beebase era oba oliawo singa bw'obadde misana abamu bandibadde basobola okutaasibwako kubanga nga bw'owulidde omu yalaajana nye n'alaajana ng'asobola n'okkuba essimu paka lwe yasiibudde n'agamba banne nti obulamu bwo buweddemu, mukoze kye mukola si kyasobola kulabika nti nsigala ku nsi bw'atyo, naye n'abanga bwe yakitadde mu mbeera emu oba endala. Bangi betusuubira nti bakyaliyo tomanya kubanga ebizimbe nga bino olumu bwe bigwa ate spaces ezo ze bireka okuva ku level emu okudda ku ndala ate wabeerawo akabangirizi singa ebintu biba tebibanyize nnyo kuyinza abantu ababeera wansi olumu basobola okusangayo abakyali abalamu, essuubi teritugwamu naye ate ab'otunuulira n'ebintu engeri gye byaguddemu mu butuufu bikwewuunyisa. Naye ng'ekituufu kyekyo nti abantu 9 be bakakakasibwa okuba nti baafiiridde wano we tuli saawa zino mu njega eyagudde wano mu bitundu eby'e Kansanga Makindye division we tuli mu Kiwempe zone. Abantu bo abaliraanwa n'abalinga abo batandise dda okwekulumula okulabika nti bajja wano okutunuulira embeera nga bw'egenda okutandika nga bwe tugenda maaso n'okubalaba wano omulabi waffe owa SWAT TV embeera bwetyo yo bwetambula mu kiseera kino. Abantu bazze naye kyetulaba ate tusobola okulabika nti tetulina kyetuyita social distancing wano. Simanye yo social distancing yo teriiwo wadde n'akamu, naye katwogereko ko n'abantu mu mbeera ya Uganda nga bwebeera ebya social distancing tunabitandika enkya. Maama tukulamusizza nga mwalabye n'enjega? Twalabye nakyo mukama waffe saabaddewo nga bigwa, naye fe abadde babawo ekyokulya. Ndi mama wange akola mu hoteli ngirako embeera nga mbawo ekyokulya nga ninako mikwano gyange mingi, bonna babadde mikwano gyange sinza kusosola no si mukwano gwange nga mulimu abaneegomba nako kyasoma nga mbagamba mugenda kusoma. Kibinye mikwano gyange baana bato myaka gyange 18 naye mukugwa saabaddewo kuba kyagudde kiro baatukubidde essimu n'agamba ekizimbe kikoze eki kigudde, kwe kudduka ewaka tujje tulabe. Babaddemu bangi, Baumalu, Bapade, ba Jacksoni, sinza kumenya kuba buli omu badde mutwala nga muganda wange, abampita omwana omuto nga bampita dota bangi sinza kumenya, naye nga mukubala abalamu balinga 20 abali munda kati bajjemu abamu tubala abalamu mba ntunudde mu kitabo kwa bujjo tubawandiika amanya nkiyinaawo mba ntunudde mu kitabo kiri wano era buli bedda gwe basoma nga tugamba oyo avuddemu bujjo tuwandiika nga tubasasula atikinga nga tusamala tusasula nga tumusazaamu era mu kubala abalamu mulimu abaana nga 8 abasigaddemu tuba tubazeebazeemu be bakyalimu munda omwo. Oyogedde amanya abagiddwamu abalabye tebereza n'abakyalimu olowooza abakyalimu kuliko ngaani nani? Mulimu Pade, mulimu Keni,
mulimu Charisi, mulimu ogambye otya? mulimu abaana abazze eggulo ne bookya amadirisa n'enzigi. Abo bo tebannabakwatibwako, bo bakyalimu. Naye era nga nange omuwendo abajja luli kwolwo lwe kigwira ddala, kwolwo lwe kigwa, kwolwo lwe batandika omulimu gwabwe. Kati nze nange okubalambala nti mukyalimu abaana 8. Tetunnabawulizaako kubanga waliwo n'omwana omu bamuyita Charles abadde mulenzi mugonvu nnyo ali mu seminti, abadde yateekawo nga seminti wali mungi nnyo, badde bamupanzeewo n'ateekawo oluggi bw'ati ng'asula muli munda. Kati oyo omwana banne basansaba nnyo abakola ku bino ebyokutuyamba otugiramu abaana baffe bafune ettaka baliyooleko, bafune gye balitwala. Abaana bakyali wansi nnyo, kalina ebadde wansi. Nze ngenda kubeerawo mbe nga mbayamba kubanga mbadde manyi ebitanda byabwe webiri, mbadde manyi buli kimu nja kukuba ka maapu mbe nga mbalaga. Naye ettaka lingi eririwo, ekitundu kifunda, bwe bagamba oddigira lijja kudda mu luguudo, bamale ababuyinza bamale okufuna ekitundu bwe basobola okuyiwa ettaka eryo, tuyambe emyoyo gy'abaana gitwalibwe gye giziikibwa. Naye nva waggulu nga ngamba nga nkubiriza abavubuka abaana be tuzaala, naffe abantu abakulu tukweka amannya, tukweka gye batuzaala, tukweka buli kimu. Naye bw'otuuka nga nkubiriza buli muntu yenna akyali omulamu ku nsi, bw'otuuka nga owa muntu oba osuzeewo lumu, mugambe gy'osula gy'ozaalibwa, muwe ku nnamba z'essimu. Kubanga nze waliwo omwana omulenzi omu yafiiriddemu, yabadde azze kuyamba, mbadde nnyinawo omuwala omu nga yafunye olubuto mu baana abalenzi muno abali muno abafiiriddemu. Yavudde gye yavudde najja ne tubyogerako ne tubimaliriza, naye twagenza obimaliriza nga ndekedde ennamba z'essimu. Yafudde yafunisa bamu ku bakozi b'olubuto. Ye omu yafudde, era n'oyo yabadde yazze otumaliriza ensonga ezantuuse mu bazadde baabwe, era naye yafudde. Naye oyo omulenzi saabaddewo, naye bamuzinze ne bamutwala taliiko mannya. Kale nkubiriza oba abazadde baabwe gye bali bajje nnyinza obbayamba, kubanga nze mbadde ntegeera ekyambalo kyabadde ayambadde ne feesi bwengira bangitegeera, naye ng'amannya genze yanterereddeko Duncan ku masimu ge yampadde. Tuyanziza nnyo tuyanze ekyo. Ani yakuterereddeko Duncan? Omugenzi yanterereddeko Duncan nga njawukana naye essaawa 6 n'ekitundu ez'emisana ekyaluli. N'atambula n'agenda, naye bwe yatuuseyo ne bimulemerera, n'addamu era n'atukubira simu nti kenkomewo nnemereddwa okutambula, kenkomewo nsulaawo. Yatuuse essaawa ng'emu n'ekitundu muno mu Kiwempe ne tumulagira akakuba akakutula, era oyo munne mukwano gwe yamukimyeko n'ajja n'amunona, ne bajja ne beebaka eyo, era nkakasa nga mufu. Naye era babasanze ku kitanda babiri nga beebase, era ne bampaddeko lipooti nti era babazinze babadde babiri. Naye nsaba abatutte mayite ezo abatutte mayite ezo mu mokyale basale amagezi gonna okulaba nti oyo omwana bamutuuma amannya Duncan, n'ennamba z'amasimu lwakuba yampadde yiye, naye asobole okutuuka gye bamuziika. Bw'aba yakuwadde ennamba y'essimu, ab'ebyokwerinda basobola okunoonyereza ku badde bagikubako, basobola okuzuula abantu be. Ekyo kyo kisoboka mu mbeera emu oba endala. Ekyo kyensinze okutya ku byoyogedde, bandibanga balese embuto nnyingi muno ng'abantu tebamanyi, kati gwoolo olumu walutegedde. Lubadde lumaze okumanyika nga kale bwe bityo ebiyimiridde abalabi baffe Baso TV twagadde okubalaga ekifaananyi ekiri wano ku makya enkyaga leero, okubalaga embeera bweyimiridde. Babatuuze abakuŋŋaana nga we baagala bino ebya social distancing eno si bye baliko. Ettaka lye boogerako ery'okugjawo lyeryo eriryawo nti singa bajjawo ettaka lino ne litwalibwa wajja kubeerawo engeri y'okwetaaya mu ngeri y'okulabika nti abayiikuula bino ebikyasigaddewo ebyo ebimu ku bisenyusenyu ebisinga bijjibwawo ne bitwalibwa, oba olyawo embeera eyinza okuba nga yeetaataamu ne basobola okuwambusa biri ate bideblis ebiriyo okulabika nti balabika nti babijjayo. Embeera bwetyo bweyimiridde. Katono nnyo kanfune ku kaawonaawo ono byabadde bitya muzeeyi? Kuliko ekibambulira kisa kya Katonda. Nabadde mu go down, ekizimbe kyayiika ku ssaawa 6. Munnange yaŋŋamba ati ekizimbe kigenda kuyiika kitandise, ye nadduka n'agenda waggulu okutegeeza abalala.
ekyamusanga nekimukasuka eri kitegeera nze kati kyamukasuka saidi zeeri wempulira naye nga nze ndi wansi ye mpulira mbu akyali mulamu kati kuva saa mukaaga waliwo kyesitegeera yawulira ekizimbe nga kitandise yanzuukuse twali twebaka kumpi na kumpi ye mukudduka mpulira mbu yagenda paka waggulu ng'agenda agamba abantu nti muveeyo nze nensigala wansi kati mukuwamuka mutulo kusaawa mukaaga nali nga sirina we nsobola kuyita katonda nannyamba we nabadde naye nakola akatanda kange newasigalawo ka space katono nnyo nga nsobola okukansiya ekitanda ekyo naye nakikuba emisumaali mingi eyo gye nabadde ng'enfufu nnyingi nga sirina buweereso nensomuka mpola mpola paka we yakendedde bano abataasa bwe bajjidde nenkola ki abaddeeyo ne bayibuli yange nga nsomawo ensaba nga nkuba ennyimba ku ssimu yange eza gospel ensaba mukama nti oba osobodde okuntaasa sijja kufa naye nja kuba mulamu mbuulira ekigambo kyo nga ndi wansi oba tandise okutaasa eri omunnange we nabadde mpulira nga mbayita naye nga tebampulira balowooza oli gwe bataasa yayogera era bwe bamugjeeyo ne mbagamba nange ndi kumpi munzigireyo ebiti nkole ki nveeyo naye nga tebampulira katonda ampadde amaanyi nempaguza ebiti ebyo mpolampola yadde obusumaali bwansazesaze kubanga nagezezanga mirundi 10 ng'obutuli obuliwo siyitamu emirundi 10 egyo nenzirayo neŋŋamba nti koze nkya bwe nawulidde nti bagenda kukozesa forklift neŋŋamba omu yagambye ate eriyo gwe mbadde nga mpulira omukozesa forklift mujja kumunyigirayo oyo nagamba kati tukoze tutya tetulina ngeri yeyina okujja esooka ejjeko bwe nawulidde ekyo nange neŋŋamba obulamu bwange buli mu katyabaga katonda abadde akyampadde chance ey'obulamu kaneeweeyo oba binsala binsale mpitemu nenkozesa amaanyi gonna katonda nannyamba nenvaayo era ne bantwala mu ddwaliro eyo gye nasanze munnange omu gwe babadde bataasa kubanga kuva mu ntandikwa nawulidde buli kimu Juma nga gyali nga mulamu nenteeka care of him kubanga nze yabadde ategeera bamuyambye nenkuba amasimu eri yansomedde enamba z'abazadde be bazze nga ku ssaawa 8 awo namulese nga ali ku x-ray naye nga bagamba nti no omugongo gwakutuse era kati nyogeddeko naye ku makyanga agamba ati kati asobola okwekyusa okugulu tekukyayinyo paralyzed nga we yabadde nze Kemba Isaac kusinziira ku mawulire genfunye bannaffe bangi bafudde era tuyinza okuba nga twawonyewo 3 oba era mu bo bonna nze yasobodde okuvaayo nga nsobola okutambula era nga nsobola n'okutegeera ekiri taking a press. Tuyanza nnyo tuyanzeege songa bwezi kye bwezitambudde enkya ya leero twagadde tubaweeko ku kifaananyi ekituufu ekyasuze n'ekyakeredde wano awe tuli osaawa zino kyekyo nga bwe tukibalaze tusaba ettaka lino bwe liba ligiddwawo oba oliawo kinaayambakoko akukutaasa sisuubira nti bakyali balamu naye tomanya Katonda ebyamagero bingi byakola bakyasobola okusangayo abakyali abalamu mu mbeera emu oba endala. Muli balabi balungi tugenda kubanga tweyongerako ate tubatuuseeko ebirala nga bibikedde mu ggwanga Uganda mu mbeera emu oba endala. Bananga bali mu studio Fedina Bwire ne Wamala Muhammad mu nzikirizo mu Zindalongo baddize nange kaneyongereyo ate tulabike ntukwasaganya emirimu gya Sort Media egyalaba balabi baffe emirala mu Zindalo ngobaddiza. Tuyanza nnyo Robert Mutebi okutuusaako embeera eyo naye kitalo nnyo bannaffe abasobodde abasimattukidde mu mbeera eyo kitalo nnyo. Twongera okusabira abakyali ku bitanda n'abakyali wansi ate omulimu guba guzzeemu okubanga baddamu okuyiikuula abasobodde okubanga basangibwa nga bakyali balamu batwalibwa ati bafune obujjanjabi naye ng'ebizimbe okiraba ekiri poor workmanship omusenyu ogulengedde gwe bakozesezza emitayimbo ogirengedde giringa gizimba buyumba butonotono naye ng'ekizimbe kibadde kya myaliro 5 nga bategeezezza kibadde kizimbe nga kinene nnyo kyenkana n'ekizimbe ekyali ekyagwa ejjinja ku ntandikwa ndowooza y'omwaka guno era walaba nti nakyo kyali bwe kitunga okwatako bukwasiba oti seminti ng'afumuka nga bw'olengera omusenyu bazimba nga abazimba obuyumba oba obumyu naye ng'ate bazimba kizimbe nga kyamaanyi bategeeza nti ekizimbe tekibaddeko supervision
bakizimba kibadde kiduka speed KCC yali yakigaana okukizimba tekibadde na plan yonna egenda maaso egobererwa naye embeera eyo abaana abalenzi badde banoonya mbeera kwebezaawo abasinga badde bayizi bwe baakomawo mu mbeera eno ey'okubazza ewaka ane basigala banoonye akasente akatonotono naye embeera bwetu bwe yazze twongera okubasaasira twongera okusaasira emyoyo gy'abaafiiridde mu kizimbe ekyo n'okusabira abo abasobodde okusimatuka katonda abasaasire babeere ng'ate bavuunuka embeera tukyali mu covid tulwana na covid tulwana na mazzi ate ebizimbe ebyo bigenda mu maaso okuba nga bitta abantu eggwanga lyataga okusabira okusaba kwokka kuyinza okutaasa embeera egenda mu ggwanga erya Uganda amazzi enzige ono covid kakati n'ebizimbe ebyo bigenda mu maaso okuba ate nga bitwala abantu nabwire fedde embeera ogirengedde y'ebizimbe ebibuuzo nina ebiwerako KCCA yali egaanye omugagga Kalanzi Abraham okugenda maaso okuzimba Abraham n'akozesa omukisa ogw'omuggalo n'asitula ekizimbe ebibuuzo byange webiri wewa KCCA bwe bayagaana omugagga ono okugenda maaso n'okuzimba tekuli baali ku sayiti abali ku sayiti tebakitegeerako KCCA bwegaana omuntu okugenda maaso n'okuzimba kiba kitegeeza nti ekizudde nti ekizimbe kino kiteeka obulamu bw'abakikolako mu katyabaga ne baneiba abaliraanyeewo tekina plan kibeera kyaffectinga bonna abali ku muliraano omukyala wuyo akugambye nti be babadde nga bakola ki babaweereza neewuunya butya KCCA bwesobola okuyimiriza ekizimbe baneiba ne batakitegeerako kubanga ekisookera ddala neiba bw'aba akitegeddeko kiba kitegeeza nti era wakiri ono omupya ajja okuzimba ekizimbe kino naye obeera wayiseewo ebbanga lya myezi 6 kale omwaka gumu era wakiri awulira ku lugambo nti naye ekizimbe ekyo baali bakistopinga lwa nsonga eno neeno tetumanyi oba bagitereeza anti KCCA ayinza oba yakiyimiriza nga yamuwandiikira buwandiikizi lwaki ewandiikira muntu omu awo wewali obuzibu teyatuuka kuzimba oba kuteekako siiru zikiraga nti tekigenda maaso tekigenda maaso kuzimba owandiikidde mugagga naye public baneighbors okumanya balina kulaba seal nga bulijjo bagenda ku bizinesi z'abantu bazzaako zi seal oli n'asobola okutegeera kakati seal eno identity eyamba community okumanya nti awo waliwo danger okuwandiikira omugagga yekka tekikola kubanga muno mulimu abaana abapoota omugagga ayinza okutuuza inginiya n'amunnyonnyola naye olw'okuba inginiya naye agala kasente ate si yali muli eri munda aba tagenda communicatinga kugamba baana bano kola kikutegeera ekitongole kya KCCA ekyandibadde kikyusaamu ekizimbe bwe babeera bakiganye kuba abaana ne batuuka n'okujja okusula mu kizimbe munda olw'okuba omukulembeze w'eggwanga mbu yagamba mbu basulemu abasobola embeera ebadde ya covid nga kyekibasuzaawo ndowooza anti kakati kati olaba embeera ya covid eno egenda okugwawo ng'ekizimbe bakiyimiriza community singa siiru eno yali yateekebwako nga bakimanyi awo ebandira bulideyo ne babagamba naye mmwe muvudde wala temwandifiiridde mu kaseera kano ke tulimu akatalimu na byantambula tuli mu kaseera ka covid kati olw'okuba nti ekintu kyali hidden kubanga abantu bandibadde batugamba nti KCCA yabayimiriza naye okutegeera nti ekizimbe kyayimirira twabalengera nga bajja wano nga bakyetooloola naye bano bakozesa kakisa kano nti tewabaddeewo nnyo supervision obujulizi tebuliyo mu community buli mwabadde ku kirala tuli mu covid kati mbeera ya covid tuli mu bintu birala nnyo tubadde tusuubirako mirimu nga bwegito okugenda mu maaso nga gitambula nti ebizimbe bino bigenda mu maaso n'okugwa naye waliyo abantu abagenda unpunished kyova olaba nti byeyongera buli kadde KCCA bw'ebanga yayimiriza okuzimbibwa kw'ekizimbe kino kijja kitya nti baneiba tebamanyi wakiri bandibadde babalabula then n'ekirala abaana baffe bano lwaki bazimba emisana n'ekiro babadde bazimba misana naye ndowooza ngera bw'omanya akabenje ekizimbe olw'okubanga kibadde nga poor workmanship nti bakitandika okuva wansi nga kinafu emitembo egyakiteekebwamu seminti yakozesebwa kyatandika nga kinafu ate nga kirina loadi nene abagagga b'ennaku zino basasula abazimbi abo naddala abaana abapoota okusinziira ku bungi bw'omulimu gw'oba okoze yes kwebasasulira kati ne bano nabo ne kibaleetera okukola ennyo omugagga gyenkoleki nfune kangi n'embeera eno gye tulaba gye tulimu eya covid-19 ting'oggyeko okusomoozebwako okuba nti ekizimbe kinene kyokuva dda emisingi gyali gibulamu era kyasitopingibwa naye tukyalina okusomoozebwako okwekuba enjawulo mu kuzimba nakyo omugagga ayagala akekkereze inginiya naye ayagala afisseeko supervisor naye ayagala afisseeko noono
final fundi naye nayagala afiseeko kati enjawulo eno bwe jange ekkirira bafune semiti gwe banaatundako buli kimu kyonna ogenda okulaba nga bivuddemu ki bivuddemu obupenje naye ebintu by'okuzimba ebizimba ekiro nze nsuubira byandibadde bikoma kuba kati bingi ebizimbe ebizimbibwa kati mu mbeera eno gye tulimu eya covid nnyo olengera nti abantu banja teri akukwatamu kati ne KCCA nti esaba ssente bwe bakusanga ng'ozimba kakati bakimanyi nti akadde kano teri kati bamanya nti neyo n'abazimba obuzimbi kati ennyumba ezitali ku plan ke kaseera ke bakozesa kano neno minisita Namuganza gye yabadde juzi era nabo bazimbiranga mugundi mu mbeera ya muggalo bamanyi nti kati abantu abajjanga okutwala ziwirubaalu abajjanga okutwala ebintu byemukozesa ebitiyo biki tebakyakola bamanyi nti kati embeera yonna ya muggalo bakola ku bintu birala nnyo bamanyi nti enforcement yadda mu kugoba bantu bali mu kafyu bagoba bantu kafyu kudda waka bamanyi kati embeera eriwo kati abalina chance era abantu bangi nnyo abalina ssente mu kiseera kino bazimbye ebizimbe byabwe nga teri abakuba ku mukono okola n'obeera n'abazimbi nga batono nno ne bakola mulimu nga munene kyebabadde bakozesa chance eno ey'omuggalo guno naye ndowooza ate minisitule yavaayo bulungi n'erambika mu mbeera teri byakuzimba teri byakugula ttaka teri byakukola ate nga pulezidenti yagamba nti bw'obeera okyalinawo matiriyo ng'osobola okwakomodatinga abakozi bo let the construction proceed ne bano kyebavudde bafa kubanga tebasobola kudda waabwe matiriyo zaaliwo era sementi abaddengayo anti kati abaana tebamanya tebategeera mbeera eyo toyinza basalira musango nti kubanga bwaga jangu okuba ekifundi omugagga ye yakozesa lukujjukujju abaana abo bakyannuma naye nga kiki ekisinza okusikula obulungi community netamanya nti ekizimbe bakigaana okweyongerako olw'ensonga ya shode work kati awaliwo fraud eyakolebwa wateeka okubanga KCC technical team yateeka okubanga erina kyeyakola mu kuyimiriza kati awo either ab'emakindi aba division abavunanyizibwa ku kuzimba ebizimbe bateeka okubanga waliwo gubawa kintu kidogo n'alagira ekizimbe kigende maaso bwe kiba nga kyemakindi division naye ng'ate eyo plan enakuba nga eri approved infrastructure department eya KCCA evunanyizibwa ku bizimbe n'okuzimba yonna urban planner kati wateeka okubanga waliwo omuntu eyalisibwa akasente enguzi yayitawaawo sente zawanyisibwa emikono n'agenda maaso n'akola omulimu ogw'ekibogwe obulwadde obukyasinze okutuluma mu ggwanga lyattu Uganda obwetaaga abasawo bujjanjabibwe mu bunnambiro buli obwo implementation abakulembeze baffe bali so good at identifying nti munnange ekyo tukizudde kigenda kutuleetera obuzibu tukizudde kigenda kutuleetera obuzibu naye oluvannyuma lw'okukizuula tusuubira okukola amagezi bwe gati ne bagateeka ku lupapula naye okukissa mu nkola kizibu nnyo kati ekizimbe ekyo kyayimirizibwa ku lupapula naye on ground byagaana kubanga kyalina kukoonebwa ne kigwa wansi twalaba KCC ng'erina ebizimbe byegenze maaso ng'egamba kino bakizimba mu bukyamu ebiwedde okuzimba ne bigwera ddala ne babikoola nga biri waggulu ne bamanya ne bituuka wansi naye kino bakimanya nti talina plan mu kukizimba n'agenda maaso n'akizimba ne bakitegeera n'asigala ng'azimba n'azimba n'akozesa n'omukisa gwa COVID-19 omuggalo oguliwo olwokudda n'ayongerayo naye ng'ate n'ebiba biwedde bigenda maaso ne bikoonebwa kitegeeza nti ono abadde agenda kukizimba akimalirize kituuke gye kituuse ateekemu n'abantu kigwire ate abantu nga kiwedde n'okugwa naye ate KCC eno naye tulekemu etuuka okuyimiriza ekizimbe kino nga kiri ku mwaliro gwa kuba batugambye babadde kugwakuna kiteeka okuba nga kyayimirira nga bali kugwa kusatu kati KCCA yaliwanga bakuba omusingi mbadde manyi nti ennyumba eguma musingi ekitongole kya KCCA kyaliwanga abantu baneno bakyali ku musingi level kubanga ne mu kuzimba obuzimbe bw'obanga nga bakukolera approval ya plan yo bateekeddwa okujja balabe okyazimbira ku plani nettaka lyogenda okuzimbako kalina alina awanirira kalina eno plani gye watugamba ogenda kuzimba mall ogenda kuzimba ki naye bw'otuuka era n'ozimba ekintu kirala nnyo kubanga ekyo bakiditaminingirira ku musingi nayaga nti okusinziira ku plani gye watuwa kubanga ono baali badde bamanyi nti supervision work supervisor ng'ateekeddwa okuba wa lipoota buli lunaku tutuuse wano tutuze ku level bweti tugenda kutungirira tuzaako kino naye nga nomba no tiimu ya KCC ng'egenda physical plan ow'ekibuga ng'atuukawo n'alaba
tumutegeera wadde statement itize nali nakiyimiriza bo kibagamba twamuyimiriza tagenda maaso kuzimba ebyo byebibuuzo byange mwamuyimiriza mutya nga ne neighbor naye takimanyi nti mwamuyimirize yandibadde agamba abaana b'abakazi okugenda maaso n'azimba ekizimbe kuba bw'omu mwamuyimiriza fine kitegeeza mwalina ayinza okugamba nabadde mugundi anti kakati ebizimbe byonna bye bayimiriza bateekeddwa okuddayo bakebere ebizimbe kitwayimiriza kiki ekigenda maaso mu bakozi abakkirizibwa okukola sibe baneno banjola kasasiro ku kkubo kitegeeza bano bayimirizibwa ne basigala nga bagenda maaso okuzimba tebakola mulimu gwabwe nga supervisor okugenda olabe nti tuyimirizza omulimu guno ki ekigenda maaso ku ground ako nno kati abaga kennyini kuba pulezidenti bw'agamba nti we mubeera mukyalina ebizimbisibwa mugende mu maaso mukole ki muzimbe ate ng'ono supervisor tomutadde kiba kitegeeza nti abantu bagenda kwongerako ebizimbe abantu bagenda kuzimba era ebizimbe bijja kubanga bikuba abantu singa ababizimba kati tebaliimu mutima guli ogwa singa famire yange yesulamu kubanga era bw'obanga ozimba ekizimbe sooka weebuuze newe kibanga abantu balabe bagenda okisulamu sooka weeteeke mu ngatto z'abo abagenda okisulamu nti nsobola okiteekamu maama wange n'akyebakamu gye ndi n'ensigala ng'omutima mugumu naye omwami webulengo oyo naye kizimbe byebyo byavudde mu bintu ebyo kulabika nti bintu byakukola shode work kukwagala kusevinga naye ng'ate naye yayagala okusevinga ne engineer naye n'amukuba enjawulo supervisor n'amukuba enjawulo porter n'amukuba enjawulo kwera ddala waggulu kati ateekeddwa okubanga sente zaayisinganya emikono gyali mingi nnyawo naye katuumulemu katono nnyo ebintu by'ekizimbe byongedde okutuwa ennaku ku mitima katuumulemu tujja kudda ate nga tukyusiza omulamwa wa Soul TV. Soul Television.